Nabbi Skini ajja kuddamu ayimbira aba NRM ne mu campaign ajja kubaayo. Kati gwe mpuuga ogamba otya mbu ate gwe waleeta Bobi Wine. Uli yayimba dda. Amaze emyaka 25 mu kuyimba nadde yagamba akyali muvubuka. 20 mwezi mu kuyimba. Azze n'akuba akajjike n'agenda ekyaddono memba ba parliament. Toyina wamuyambirako wonna. Wabula mwe mwaleeta migongo gyammwe ne bannambooze ba DP block nga mulaba omwana yalina amasanyalaze ne mwegala mwefuga ekibiina. Kati sano bali mu kufulumya. Wandiraza abantu obakoledde ki? Saha n'amugamba nti abo ndi nabo mubaleke abantu bange ndi nabo oyo mvuko yenyini gwe bakuba n'Azoleyani Saha namugamba olowooza gwosinga okuyimba bw'Azoleya Saha kati gaolaba ndi noli ku Yesu Ozoleya omuyudaaya gye yavudde fena tukimanyi nti Saha nadde ntegeera ye ntonotono niye muyimbi w'amaanyi. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Emmotoka eyaweebwa omukyala Night ampulire abasinga okugyetaaga baagikimye kyannaku nnyo ate kati gwosekanga omukazi omaliriza ekyemmotoka ng'ongamba mbeerako nekyenjogera omukyala Night ampulire omukyala Night ampulire ow'entebe MTN gwe yalowoozaako akuba omukyala oyo alina emmotoka ngoba gye bayita baasi dunia alina ekimotoka nga kivunduvundu nga kwatambuliza wotameroni ze n'ebibala. MTN negenda maaso n'okuba nti emukolamu omulimu n'emuwa emmotoka mpya era n'emuwa n'amafuta ga mwaka mulamba. N'emuwamba amafuta ga mwaka mulamba. Kati omukyalo ono emmotoka abadde tannagibugu emboge tennabuguma. Amaze n'ebbanga ki? Ndoza wayinza okuba bwayise emyezi giringa 3 kweno oba ebanga si ggwanvu nnyo nga Night bamuwadde emmotoka. Munnaye emmotoka yadde yafudde mu kaabu ng'asooka abuuza makanika yasoose makanika n'amugamba njikanikira miliyoni meka 2 ku byabadde bifudde. Nga Night tajja kusobola sente miliyoni 2 kitegeeza emboga ze n'endotamero zonna byakolereddwa abitunda ate n'afuna ne looni yakakadde nga kamu kitundu. Night n'agamba mu mboga muno ne mu watermelon temusobola vambo kadde bubiri bukanika ki motoka omuzira kisamakanika gye yavudde nanga mukyala Night emitwalo 8 mbanji kanise ng'ewedde ng'eri ku luguudo ovuga. Omukyala mune nga asooka amwako bwe yajjadde emigaana ng'omusajja atwala mmotoka bwe yagimaze ogikanika ndowooza nti neebaako byetaawedde n'amukuba n'amugamba ngitutte Kampala Night waawa w'entebe namulanda side eyo kati nga makanika akubira Night ngamba wenjogerera ndi mu mmotoka yo njitwala Kampala gyeyinza okutereerera paka nakati wiiki 2 eri Kampala etereera emmotoka tagikubako maaso. Ali mu maziga MTN yakakasizza nti ye emmotoka erabika yakoze eki yabbiddwako zinabe MTN baba contactinze baga kituufu emmotoka yerabika yakoze eki ne bali mu kunoonya makanika nti kwogerezeganya naye akomyewo emmotoka ya Night. Emmotoka nyangu kukomawo. There you go. Wange yagibbye ayina enamba y'essimu era yabadde ayogerezeganya nani ne Night. Kati emmotoka kiriza byange baginojjikola ki ogiza ate nga abagimwana ba kampuni ya simu ya masimu abagimuwa n'ekirala nti abantu tweseemu okuteeka tutulaka mu motoka zaffe naddala emmotoka nga gy'olina ya bbeeyi abantu ababbi bangi si buli omuntu asobola ogibba n'agifulumya eggwanga bazitwala e Congo bazitwala e Sudaani naye mubeera mu tulaka kyangu nnyo okutwakinga emmotoka eyo n'ogifolowinga n'omanya nti yiino wano mulimu abagibba ne bagitema ne bagisaanyaawo babonabona bubbi bwa mmotoka ne bagiteeka ebisaakaate mubirabyenga ku polisi ge bakutte babba emmotoka n'agiyingiza ekisaakaate nga mulimu agenda okugjako emipiira agireke ku bijinji babeera awo abamipiira 2 n'obaawo akutte nga yali mu kolokota langi eveeko nga newajja oluvannyuma lw'eddakiika 10 onoonya emmotoka yo nga togiraba ninga yeeyo ogiyitako nobagamba emmotoka yange abayirirudde waninga dakiika 10 zokka ajjako emipiira baba ku standby ku standby tujja
baba buli omu n'ekyuma kye ow'endabirwamu byonna ne kaba kawanga nga kali awo ng'olaba ddala emmotoka emazeewo emyaka 2 naye nga yebadde eyiye etambula empya owayingini bonna babaawo kati obubi bw'emmotoka bungi webeera mu twaka niwe bagikola ebyo onoonya we era twaka ekulaga ekifo ekyo mweri n'ogamba nti nadde teriko langi yeeyo bano abazifulumya nti tuzitwala Congo tuzitwala Sudan tuzitwala Nairobi era oba ogifolowinga n'okontakitinga poliisi n'egibakireyo mu maaso mu bufunze toto wanagenda wamulokole wa pasita kusabira motoka eyo ekomewo toto wanagenda ku musawo muganda tenda kyajja kukola abasawo baganda nno bakolakolako naye n'abakola baggwayo waliwo bafere teri musawo muganda ayinza kuzza motoka kati banonya byabwe twaka ye solution oba yagala twaka osobola okunkontakitinga nenkuyambako mulimu nezikiza mulimu ezikiza naye tazikiza motoka eriwo oli n'ogizikiza n'ebeera n'ogisanga kale abo wengenda okubulirira ku Sula Motors mukwano gwange Sula Motors eno esangibwa Makinde bw'oyita kalenda waddaka waliwo amafuta ga Africa Oil mugwe mwennyini opposite mwoba otunudde side eno we wali Sula Motors ebintu byonna Bukenya Media byakugambye ebisobola okukolebwa ku mmotoka yo neefuna obukuumi babikolako enamba y'essimu 0779 21 077 921 21 41 oba ofuna Bukenya Media ebyo byonna byagambye nakuyambako okuba nti abikolera wali ku Sula Motors mbufobo mukadde ke kamjaga kutegeeza ku Agape Christian School lino lisangibwa Buwama tulina abo buterevu bagamba nti no kye kiseera ekyokubanga owandiisa omwana wo mukadde kano agenda maaso n'okuba nti nno owandiisa omwana wo balina nursery oba kindergarten ate era balina ne primary kuva ku P1 paka P7 bagamba essomero lino lya kisulo kyokka lisangibwa Buwama ku kkubo ly'ekatebo awo mbuufu obufaananako bwe butyo bagamba nti omwana ebyokusula tajja nabyo nti ate akalekale na mifaliso ebyo byonna abisanga ku ssomero ate era teweetaaga kwetikka miwumbo gya mmere gitikka mwana ng'ajja ku ssomero olw'ensonga balina school farm emmere yonna eva mu faamu awo ate eyaffe ddala amata omwana agenda ku nte nanyigawe n'avaayo ngena akagaati kali wano ku kibeere walaba tegajja n'akitomeramu ng'embuzi ati bamo balina kopa ennyana ekoleeta amata ago obuzibu ayinza okukikoona ennyo ne gajja maanyi ne gamubuutikira ate kagenda mutta naddamu n'akola n'akwata kwene ennywanto ente weeziri ku ssomero omwana anywa amata agatalimu mazzi okategedde that is Agape Christian School Buwama mukadeke kamujaga kutegeeza ku Alson Painters UG bano basiizi ba langi ekizimbe kyo obanga oyagala kitemagane akikyuke mu ndabika genda maaso okubanga obakonako ku 0705 19 36 kale nga tetunatandika show njagala okozesaayo eddakiika 2-3 Airtel Money ne MTN Mobile Money ba agent bakaaba weekend eno ku Sunday zali ennaku z'omwezi 19 January 2025 ekiro okutandika n'essaawa 2 agent line eza Airtel zatandika okwerookinga buli agent wa Mobile Money ndaba asobola okuwa obujulizi ku kyenjogerako wabula kyenzudde amakya ga leero line zaali nnondemu ezaakolebwa ekyo abamu ku ba agent aba Airtel Money bangambye nti kyava kuba nti abamu line zaabwe ezaregisteringa mu kampuni zezerookinga wabula ate waliwo n'endala ezitali mu line ezo ezaakolebwa ekyo line zerookinga nga agent tasobola kugirayo bantu ssente yadde basindikira yadde okukola ekintu kyonna line zino zeggulawo ekiro ky'olw'essaawa 6 wabula ate waliwo abalala nga zaggulwawo nkeera bakeera zikyagamba akagambo nal wabula Airtel temuyina message gye mwaweereza ba agent kubategeeza ku kintu kino toba mugenda kulookinga line zaabwe tewali ne bwe zagguddwawo temuyina bubaka bwe mwaweereza nti oba twabadde tulookinzeeko ku line zammwe
ba agent batandika fidgetinga nga balowooza bataddemu zipini enfu ne batandika fidgetinga nga balowooza balina emisango gye bakoze ku layini zaabwe ne zisibwa wabula nga tewali kintu na kimu kyagenda maaso nakubanga kibaawo. In fact tebamanyi nti oba kampuni yazirookinga oba waliwo abafere abazirookinga. Ba agent balina akantu ke bakola balookinga layini zaabwe ne ziba nga tezikubwako masimu. Kati obufere bwakendeera mubamano okujjako nga bazze ne bamubba kibuli wabula tewakyali bya bakubira n'oyiyayiya n'obba ssente bazirookinga era agent line teziyitako masimu ne bw'ogikubako teyitamu. So ekyo kyagonjoolwa. Bw'okebera emitimbagano gya Airtel wonna ku Twitter, Facebook ne wasigadde temulina communication gye mwakoze kutegeeza aba agent bali mu Uganda nti obuzibu bwavudde wano wabula bali mu kutya bagamba kye kigenda mu maaso. Ate ku side ya MTN embeera ya commission waliwo omwezi oguwedde waliwo ke embeera gye mutannyonnyola. Ba agent no nkibaddemu ebbanga ddene okolera abantu byennyonnyola mbitegeera nnyo nawe kikwatako webali. So ba agent ba MTN ekikwatagana ne commission waliwo akabeera akatuukawo ogenda okebera nga ba agent bangi bakaaba wabula temwayogera era temwatuwa communication. So maliriza ngamba Airtel ne MTN mutuyambenga ba agent buli wabaawo enkyukakyuka ze mukoze please mugamba abantu ku kye kiba kiguddewo tweyanzizza mbateereddeawo Bukenya Media babuuzeeko sikubeera na business nkolagana n'abantu abali mu business ati ogambye temwatutegeezezza fe abalwanirira abantu buza ku bantu tugambe ebigambo akabeera ku dakiika zigenda mu 10 mbu ate mbuuze tojja babuuza kale abo tugenda mu babuuze era bakuvuma tusimbule busimbule tubanyize bunyiza omale gayingira akatoko mbayingidde teri kulomansinga bate ngamba yingira nju gwo bireese gwo bado kwamba kuyingira nju okuyingira enjo nakugaba mawulire. Kali abo tuba twogera ku by'okuyingira waliwo abantu abali baagala okuyingira e Canada. Fifi Dakwini n'abagamba nti nze bwe nkuyingiza e Canada si ngala kutte ku mpapula zo toyinza kulemererwa genda Canada. Mu Uganda kyolina okumanya nti abantu bafuna ssente mu bulungi ne mu bubi. Omuntu buli wayavuwala ennyo embeera neemunyigiriza ennyo atandika okuyingira bikyali byambu kati abantu si byambu olw'ensonga obujulizi kwe buli ku social media nange nze nnyini bw'oŋŋamba nti oyagala kulabisa Abbas nti yanziba n'otandaga message bukakafu n'otampa screenshot nga omuweereza n'otandaga ku audios nga mwogera siyinza bissaayo osooka kufuna bukakafu nemekoono linnya lyani lyoli. So kati abantu abo nange namuwulira kuteri atamuwulira kubanga alangiriranga ensi ewulira nagamba nange nze situtte Canada abantu bitooke byeyano abantu bonna abababbeeyi mubaveeko omutuufu yenze Fifi the Queen mukyala Nsubuga nagamba nze siwe nkwata ku paperwork agende Canada nkutwala newenabewa mu newoba oliko eddogo ku airport tuyitawo eddogo eryakusiranye likugaano linnya ennyonyi ndikutula mu linnya ly'empapula sirya Yesu sirya empapula z'enkola eddogo lisoka liridde ebbali g'abantu tunaamusobola omugezi Tamale yaliitanga ddogoti. Kati abantu olw'ensonga nti n'abantu abo balaba omuntu nga ali ku social media ayinamu kulinnya balowooza nti byayogera byonna mazima meereere era ne bagamba bannange tuwonya ababbi ababadde batubba tufunye omuntu mukama gwe tubadde twalinde edda Fifi Dakwini munnange nga bamwesiga nga batandika muwa ssente bakadaama baagala okuva mu bakadaama beeyongereyo eddaala upgrade ave ku bwa Canada agende ku bwa Major General ne batandika okuweereza eno mu kiyumba obadde okola Monday to Sunday eri okolera ssaawa ekinnuma nti omuweereza omuntu oyo ssente mu mwezi gumu
n'atakolera kintu ekyo bulusi n'akubulokinga ngweboogera ate tavaayo kwogera ssaawa eyo n'aleka n'abalala n'awa chansi nabba n'abalala bibi nagamba kwandika duuka bakamwefuulira kati myaka kati ng'ena ninga yabatandika mu mwaka gwasooka singa abasooka baakuba enduulu ndi bannange n'abalala tebandiwaddeyo naye abalala basirika busirisi n'akuŋŋaanya abantu abalala kati mwakavaayo kati okugamba nti bannange omukazi kyeyatukola nga n'omukazi ne mu Uganda avuddemu ne famire yo naye agitwala yadukaneri n'abagambanga obudde bwe bunnyogoga ŋambo kati yali ndi ku fifi yaduka ali mu Uganda tavagako mu Uganda tatuukangako wadde Tanzania yali mu Uganda njakukyaza ombulire wadi siyiza byogerere naye nga nze manyi gyali ne fifi nyogera ku fifi yafuluma dda ne famire ye n'agenda amaze okubabba bakadama lwaki mmwe eva mmwe be babba abantu baagala nnyo okgenda ebweru fine kirungi okgenda ebweru naye munoonye omuntu alina ofiisi oluusi ng'alina ne layisinsi naye kati fifi the queen talina layisinsi akozesezza linnya lye abafeze kati mulimu kukaaba wayagala genda kukola sente ze wawa fifi the queen osobola nozitandikamu bizinesi weba olina amagezi noba osobola ozikolamu wano Uganda tuve mu byogamba binoteekamu sente nnyingi miliyoni 3.5 zaali miliyoni 3 nga za muntu omu na misango Fiona kati ng'eri gwe omanyi kyogera zijjayo mu bbanga ki ezo sente osobola ozikolamu bizinesi wano Uganda nobeera yabagamba nti abatwala Canada ye ne sister we Namuga Shakira kati wayise emyaka 3 kati nosirika emyaka 3 munabba n'abalala n'atuuka n'okutegeka ebibye naye n'afuluma n'atuuka eri natandika n'ovuma abantu mumusirise muti era nabiraba paka yagenda kuwulitaka gwa eri takagwa omumanyi ye nga bwogamu akasaga bamatuufu obaani ng'agateeka yati ne screenshot ze kati awo gagwiridde kusuuna bbeeni nga yalinda obwedda wabula suuna bbeeni kyateekoze yagenda kufiirako mbu yamuloga suuna bbeeni yaloga fifi the queen yagaye nakunyokeza akakazi gwe lyafuna eggumba lyayo eyagonya gyatera okulya embizi yafuna eggumba n'alinyokeza yamwe nakunyokeza akakazi gwe ogenda abonaabona nnyo suuna bbeeni mu Uganda essanyu lyalina siriraba ati mbu yamujjonkeranga n'omukazi anti suna gundi fifi the queen yefuula ya breaking amawulire ga Nnambwayo nga buli ekipya kiba kizeeti yakibreakinga ng'ate yamugamba tova mu ate nga ye muwi w'amagezi ow'okuntikko owekyama Betty the special Bettina wa BBS bebawi b'amagezi aba Bettina oli kyaliwo ennyo nnyo bebalooya ab'okuntikko kati awo suna bbeeni kyeyakoze yagambye nakunyokeza sirani saagala ninga ebyo osobola okukola ekintu ku social media ng'olowooza oli mutuukirivu nnyo naye ate nga okimanyi bulungi nti olina ddate anytime bakukima oli mu kuzannya gwe ng'onenya okulikisaisinga buli muntu buli kintu ovaayo nnyo okyogereko ng'ategeera ennyo naye ng'okimanyi nti olina bewabba kyogamba bewabba baba basiru nnyo bo tebavaeyo okubyogera kati ye fifi the queen ekituuka ku bya fangoni yefuula musimi ye prime minister wa fangoni okutuuka ku byabalala ebyabannambwayo kugamba naabanga buli kimu akiwaako nnyo amagezi ng'olabira ddala omuntu atuukiridde akeera alina amagezi amangi gagabako naye ate nga naye ali mu kubba bantu so kati esaawa zino nawulidde nti waliwo abatandise campaign ey'okumulipootingisa anti munaye kati abaana ebintu baguzannya mu nkola obujulizi babulina nti batinange poliisi ono yajja eno mumulaba yaleka abbi abantu ng'agala batwala mu nsi z'ebweru kwe kujja wano ng'ayagala baleeta eno ekyo kyennyini kitaataganya n'empapulazo kubanga gweolimba birala ate bali ne bawaayo bwino mulala kitegeeza nti n'obulamu bwe golabanga eyadduka naye ate bano bayinza okukola ne bakukomyawo wano ate ne poliisi negamba please tusooke tumalirize ate bino gwe amalirize ensonga yono bantu kubanga ono bantu yaga ono yo bantu agamba nti gwabye bantu ono gwagenda twala bantu ono bweru tewagitwala kati gwe amaze olya bulimbizi gwe jangu kale abo tuba tuvuddeyo wa fifi kapere
Kapere yalidde obulamu over the weekend era Kapere abadde atrendinga buli wamu bakomyewo Taata Trump anti ye Taata Trump Taata Trump yakomyewo mu bitiibwa eby'amaanyi naye ng'obulamu bwe yabulidde wamulabye omwana wattu Kapere ye mu bufunze yasanyuseemu yasanyukidde ddala banga yatuuse ku kintu kyeyali tasuubira ekintu ky'okulinnyako ennyonyi nga ovuganya ku bantu abasinga obubi mu Uganda nga ovuganyako n'obwasse babi nobanga kati nobanga otambudde n'omuntu omumanyifu omututumufu nga Bobi Wine ekyo kiba kyamaanyi nnyo mu bulamu bwa Kapere era tekiri n'afuna VIP treatment obwedda buli walaga nga omukulu bamuseguliranga naye basooka kulya ngege kuwa Love Beach bangambe nti Bobi Wine waliwo omwana yagaye mbu yasumulula engege ngalinga asumulula yingini y'emmotoka Professor Safta n'agisawayi ani Kapere Bobi Wine yennyini ate mbu ye yali ali Kapere yali ng'ayogera nga bamwogeza enaalya bamwogeza nga ate Bobi Wine ye tayogera naye mukenya banna naye kati omusajja yalya engege ng'oyinza ogamba nsi yazituuta teziva wawe ng'oyinza ogamba ate gwe batutte kakati Kapere bambi ye baali bamwogeza okulya kwe kwali kutono ate nga bali mukupa Kapere bambi yasanyuse bagenze Dubai ne babaaniriza era gye bagwiridde ku bbiira nti ne bbiira yabakola bbiira yalabikira wano wennyininyini mu ntandikwa anti nga bazze okwaniriza tetaddamu kulaba bbiira oba social media yamukuba nnyo mwe mwamugoba nze namala nemuwolereza neŋŋamba nti God created man in his own image buli muntu yenna gwolaba ku nsi kuno Katonda ye yamutonda banga bbiira yadduka teyaddamu kulabika mwamukola abaana baamukuba ku social media nga tayinza kuddamu kulabika naye nyini neyeekanga nagamba bulijjo nenkana bwentyo anti wobeera wekaweka kati nganze embeera nze kanzeke mba netwala ng'omuwanvu omulangatira naye bwembeera ate n'omuwanvu netubeera wamu kati olwembeera ne Jobless Billionaire aba ndabisa ayimirira eri ati gwe oli eno olinga mwana muto oyogera naye okola oti okitegedde bulungi naye nga ye Kapere yakomyewo bulungi Kapere tumukulisaayo nnyo nalabye ne maama we mukyala we manya nga mukyala we ng'amwaniriza Mama Trump ng'amwaniriza ku airport Taata Trump yakomyewo mu biti essanyu lyabadde ly'amaanyi nnyo nalirabye awo era ekyo Bobi Wine nkimwebaliza okukola ku muntu bw'otyo naye aveewoko ku leve atagaziyeemukko ku birowoozo ebyo ebyokuyamba abantu bwe batyo alabire ku munne nga Bebekulu yakola ye n'atasalawo nti no kangende nzimbire Bridget ennyumba kubanga kati Bridget ennyumba eyo si ye wabula abaana bonna baganda be egenda bayamba egenda kusigalawo nga weeri kali akayumba tekasobola bagwira kati bafunye eno gaggadde kugamba akole ku bintu ebirabwako anti ne Kapere kyekyabadde ekirooto kye badde batukkiriza omuntu kati ekirooto yakimukoledde naye amwongereyo agambe nti kati ngenda namukolera kino nali takikoledde Kapere akikolere kale kuba n'abaana b'abalwanyi abikola naye tabeera mu kamera ate nga abakazi bavaayo buli ssaawa nga bagalajanda nti byali kamera n'abaseegirinya baavaayo ennaku ezo olinga ate abaddewo omukyala ayogera just ave ku levo ey'okuyambira mu buntu obwa wansi agaziyeemukko kubanga obusobozi abulina Bobi Wine ne waatagamba nti agenda kukwata mu nsawo ye n'agamba nti kaakati tugenda kuzimba ennyumba y'abaana ba oli gwe bakuba mu masasi nga driver we bamuyitaani Kawuma Yasini Kawuma tugenda zimba ennyumba abaawa munemunenuna muleete sente wallahi nkulayirira mu week says sente ziba ziweddeyo naye naasigaza nawo komandi ng'agiwadde naye n'omutima ogwo nagwo tagulina okugamba nti nadde sente tezigenda kuva mu nsawo ya naye kankomandinge kati olaba Bebekulu kyakoze ku nnyumba yagamba bugambe ngenda kuzimbira Bridget ennyumba olw'abantu abagala amawulire n'okulanga bizinesi zaabwe oli n'avaayo n'agamba amabaati ngenda gagula ab'ettaka aba essentially properties ne bagamba ettaka tugenda digulira baleeta $8,000,000 gundi aliwo yayeerye mu bene negamba semiti yenna agenda kukola wange waliwo akola sola n'agamba ngenda bawa yalinjera sola asitegedde kintu ekyo nekibanga Bebekulu agenda yatadde mu matafaali mu leba mu ssenyu ebyo n'okulabirira enteekateeka yonna wange esaazi ne likolopuleti egenda kukomererwa nagula buliti
ebintu ebityo omukulembeze tuve ku leve ey'okuyamba abantu okubatwala ku lanchi era nawulira agamba mabegaawo tinyina abakulembeze mundu bengenda okutwalako out si bye twagala okuwulira ekyo tekirina we kiyambira oli yafiirwa muntu we fa nnyo ku bali abaafiirwa abantu baabwe awo bajja kugamba nabano bajja kuddamu amaanyi bagambe nti tulwane ne bwe tunaafa omusajja ajja tukola ki ajja tulwanirira tuyambe naye kati omuntu anagamba nti alwani ng'alaba abuledde abaafa tebalina kye bayambibwa so kapere tukwebaza okumutwala kubanga kapere alinga kati ye nga olaba omuntu nti nno ye kale alijununu fununu okategedde akantu kapere siye muntu gwagamba nti nali bright senses ze zonna ttaano zikola kati ye bwayagala kino gwenza omugamba naye kapere atukole kiri oba kankikolere nkukolere nekiri fine kyamukoledde kirungi kubanga kyekirooto ki naye ave ku eyo ennyambe eya wansi etalina nnyo makulu kyegatta ku muntu oyinza n'okwesanga nga kapere essaawa zino ali ku mukene nga yalinnye ennyonyi n'alya piraawo n'alya biriyani n'apama mu nnyonyi byonna byonna byali alowoozako n'abikola naddeyo eka mutoyi ye ey'enkoma nadda ku mukene ate nga abantu bannaye baba bamanyi nti nakapere yatuuka yalinnye ennyonyi yabaddeko ne Bobi Wine ow'amaanyi mu nsi yonna kapere tuweeyeko ku ssente nga talina wadde olukumi abaweeyo ku ssente yageze kola ani babantu balowooza olaba twazisaba nga bagenda Makka nga tumanyi ne waba akomyewo obukomi tuba tumanya alina olwokuba yalinnye ennyonyi nga tumanyi oba ne mu nnyonyi bagabiramu ssente kumbe oli yatwalayo nabo twazisaba yakomyewo n'amazzi gamukisa n'abamataali ne bagenda omumwaniriza abantu balina endowooza eyo nti omuntu agenze ebweru olaba bazisaba nze ninga bawulidde nga ngandajana nti banange zinakomawo n'enusu 750 ake Uganda nava Dubai ninga nowewaka mukazi nga tosobola mukakasa nti siina ssente nga naye azagala nga naye awulira agala oleeteyo ku kino leetayo ku kino anti ova abroad ova bweru kati abantu bannayuganda balina abawansi balina endowooza nti buli muntu agenda ebweru kyokolaba buli muntu ava wano n'agenda nadde Dubai aba yakamalayo omwezi ogwo nga abeebizibu Uganda batandika okukuba essimu omwana amiza akaseke mwana badde azanyisa ekinusu n'akimira ali wano abimba ejjovu baagala oli abayambe naye ngaakolera emitwalo 7 omwezi kale kapere tukulisaayo nnyo nakulikayo mukadde ke kamutukuliseeyo ow'ekitiibwa Mpuuga Masaka badde bamugajambudde ati yabadde abagamba nze yaleeta Kyagulanyi ninga ensi n'ekimanyi muleeta nze yamubamanyisa ensi n'ekimanyi Bobi Wine yeekola dda ng'ayita mu music we najja n'agenda mu member of parliament najja n'akuba akajji n'akuba Besigye ekikono n'ayingira mu bwaki obwa president kati gwe Mpuuga ogamba otya mbu ate gwe waleeta Bobi Wine statement bali bayiza n'okukuba obukubi era wawonye butakuba baba bakuŋŋodde bakuyambe na buyambe bamuŋŋodde ne bamwani ate nekirala muve ku mbeera ey'okugamba nti no politics mugenda kuvumirira buli ssaawa yogerako ku byokoze kubanga oludde mu politics n'ebyogenda okukola kati ebimuŋooza kwe kubeera nga buli wagenda ayogera ku Bobi Wine n'agenda n'ayogera ku kibiina kya Nuupu ojja ssanga abayaayi abanywi b'enjaga abaleeyo bansi n'okukuba bakukube mwogere nnyo bemukoze omaze mu parliament emyaka egiwere 15 biki byokoledde abantu bebookikira ab'e Masaka singa olina byobakoledde singa bakwagalana nnyo singa babwendi bamugoba n'omugoba niyo olabika gwe oli mu byasi propaganda kwogera bwogezi tuve mu bya politics ebyekisiru ebyo nga biri nnyo mu byokwogera obwogezi tulage ne kubikolwa kati alabika yazzeeyo okwagala kuvumirira Bobi Wine nze yamubamanyisa tolina mulundi nagumu nga ne Bobi Wine akusinga ettutumu ate gwe wamuleeta Bobi Wine asinga Mpuuga ettutumu oli yayimba dda amaze emyaka 25 mu kuyimba nadde yagamba akyali muvubuka 20 mu kuyimba azze n'akuba akajjike n'agenda ekyaddono memba ba parliament tolina wamuyambirako wona obulamu mwaleeta migongo gyammwe ne bannambooze ba DP block nga mulaba omwana yalina amasanyalaze ne mwegala mwefuga ekibiina kati sano bali mu kufulumya wandiraze abantu obakoledde ki myaka 15 sente zonna otwala butwazo ziri bali temuna kati segirinya bona segirinya abasinga bonna azitwala n'akulaakulanya mukulu nyendo anti biki byakoze enzizi mmeka zataddewo malwaliro kigayinayo abateesereza ebyo tebina kibigasa abantu b'ennaku zino bakimanyi nti eri mu parliament gyogenda babasasula
oba wakayinga ne bakuwa ebibiri eby'emmotoka osobola okufuna looni mu paliamenti kubanga salale looni buli banka eba eyagala kumpi ojje jangu kati bw'oba nabifuna nga talina kyolaga abantu kyobakoledde bajja kukuba n'ekibuuko kati okuŋoola bakoze na kitono n'ekibuuko bajja kukuba abanyi b'enjaga bangi nnyo abali eyo agabagira Bobi Wine bansi bonna bali eyo kati gwe buli wayogera nnyo Bobi Wine oba oyagala omukuba mwogerere ku Koko TV mwogerere ku bantu mu nkuŋŋaana ez'abantu abategeera naye olaba abantu bazze buli omajja tusigwa gavumenti nooyisa oli wabula okoze lukuŋŋaana waliwo n'abeereese okwade kuziika mulimu abayaaya abanyu b'enjaga bonna bali eyo bagamba tuwagira munywi wa njaga munnaffe kati gw'oleeta amasuuti gomba omuvumirira bajja kukuba wegendereza nnyo ebigambo byogererawa bw'omanya nti oyogerera mu bano yogera byokoze nabyo pulaani zo ez'omu maaso wabula si kwogera kwoli zino nga Bobi Wine nyina we mwogererako newe simwogererako olina wotasala nsalo kati nyinza ogenda ku kivulu kya saha oyinza okundabayo togenda kujja nkoleyo ki we bankubirayo ŋŋambe ki ŋŋamba nnyonnyola ki tinabadde ngenze kukola ki kuwuliza good music nje muwuliriza ku TV ne ku TikTok nze nepima kyovula bampangadde nga siinako wadde ensiri eyali ennyeko owekitiibwa teyapimyemu teyapimyemu alimba ate eryadde mu constituency ye ali kati bwomanyira nti no kati ate we bamukole omusajja bw'atuusa mukazi wo ku ntikko nga ali mu kinaabiro amubbirira kati ate watuuka ku buliri omukazi agenda vaayo yeewujja na bwewuzi aba yeetagana faani emuwujjeyo wansi nga unaabani na mazzi ga ice kati kitegeeza nti bakuvumidde mu constituency ye eri abantu abakulonda n'ogeza ogendaka njogedde ekigambo baluki yagenda kunkyawa simanyi olwa ntunuulidde eriisa ebbi yetegeeza kamera oyetegereza omusajja omukulu ayogereza naye mpuuga nti kyemadde ngezaako okutegeeza ebadde example we bamuŋooledde mu constituency eyiye ewali abamusindika mu parliament kitegeeza bali mu mugoba byabufuzi kale owekitiibwa bw'atyo n'avaayo eyo by the way namulabako ennaku nga bbiri emabega yasinkanako baaliko ku mukolo n'asinkana chairman Nyanza awo ne Rubongoya n'abasikako ku mikono ate nina akavidiyo ke nalabye lwakuba kaetaaga okwetegereza ennyo eno yamuddidde mu bigere bwe yajja omubuuza alinga ataamusika ku mukono n'amuyitako bisi ayina engeri yakikolamu awo n'atamukwata mu mukono ebyala nebiga tebeekwata kati mu mikono Honorable Muwanga ne Honorable kale tuveeyo eyo King Saha waliwo akavidiyo akatambudde babadde ku UBC eggaali ye omu ku bavubuka ne bakuba omuvubuka bamuyita Nassa wa ku UBC awo ti ne bamukuba naye okusinziira ku Gabriel Bule agamba nti akatambi ako bagambye bonna abakakutte abakola ku UBC awo nti tebakateeka ku mitimbagano bakajje buli abadde akataddeyo simanyi bawadde okalabyeko ka vidiyo ako akatambi saakalabyeko naye firimu yonna nagitegedde engeri gye yatandika oluvannyuma lw'okubanga bamaliriza okukola show yaabwe bagitaba Horizon eya Calvin the Entertainer mwalimu ne Ragadi ne Navio eyo neggwa kati ne bagenda bakoleyo ku interview endala eya show eya TV kati baba batandika okukola bagenda tutandika okukola naye nga eggaali ya Saha nga bangi nnyo mu studio kati omuvubuka kwe kugamba nti mukendere mukabamu mugende tetujina kyekitubeetaaza mugende tulina kyetubetaaza eno mugende wabweru mu mulindira wabweru Saha n'amugamba nti abo ndi nabo mubaleke abantu bange ndi nabo oyo omuvubuka yennyini gwe bakuba n'azoleyani Saha namugamba olowooza gwosinga okuyimba bw'azoleya Saha kati gaolaba nti noli ku Yesu ozoleya omuyudaaya gye yavudde bali ab'eggaali bo tebaaliize nti Saha aligenda kulya kitinga atya
yamukubidde obukubizi ngumi n'atuula era amanyi ge yayogezza wano nti nno olowooza gwasinga okuyimba ng'olowooza alina n'okuba abantu 10 bamukubye ngumi emu n'atuula ku ttaka sit down awo saha kiyakoze kwe kusituka era ne program teyakoze eki teyagikoze kati awo weŋŋambira ti abantu abamu ebintu bino ebinsinga byakubala saha mwe musinga omumwetaaga si yasinga obbeetaaga asobola n'okugenda ku tiktok ye talina tv gy'asobola gendako ne batamukyaza zonna basobola omukyaza ate nga bamwetaaga olw'ensonga nti kati niye w'amaanyi nimwe temwatunuulidde nti no saha ali mu bba wa content mumugenda omufunamu essaawa eyo wabula gwe omuddemu nga bw'oyagala siwagira ti nno lwaki bakkubye naye gwe waleese embeera eyo okubeerawo oli azze bba wa content azze n'abanywi be ab'enjaga baleke babeerewo addemu ebibuuzo bimububuuza kiggwe mugende kubanga gwe wayise yeyo embeera ze atambula n'eggaali ye tewayise passa bugembe tewayise gloria bugi bankyawabba omutima baagumenya bba wayise omuntu atambula n'eggaali n'abanywi b'enjaga kati ate gwe gw'oli mu kuinsulting okuteekako embeera otandike n'ovuma omuyimbi waabwe nga bawulira obasuubira kukola ki era bo omulimu gwabwe ki era busaawe yalezeeyo n'ababuuza nti eno enjaga gye mbagulira yaki kiki mwakozeewo ne banzala bawe muto nga mutunula ne mutakolawo na kintu kyogamba saha yanyigidde oyo eyakubye era kati waba baagabira ebiri kati yamugabidde eneena emisokoto ng'ena n'emitwalo 10 nti wakoze yes tiwakoze kyekituufu teri muntu ayagala muzoleya ku nsi ddala mu bantu ate nga w'amaanyi fena tukimanyi nti saha nadde entegeera ye ntonotono niye muyimbi w'amaanyi tojja kijjawo kiri nti muyimbi w'amaanyi nadde entegeera ye eki nafumukko kati gwe kyakusaaniddemukko nadde siwagira bantu kuba bantu nasa kyamugwaniddemukko neyazoleeza mulimu ekintu kyoleka n'ogamba ono ffe tumwetaaga ffe twamuyisa abadde mweri azze ne mwene ey'okubiri katuwemukko ku masannyalaze kubanga ebintu biba bijja kutambula byakoze sure deal bijja kutambula naye gwogamba nti ate mufulume temwayise Wilson Bugembe pasita temwayise Bebe Cool Bebe atambula n'abantu babiri obumu sirikale ne Kobula kubanga akimanyi nti Kobula asobola okuba abantu 7 abalemerera omusirikale ng'akookinga bakalegedde ng'akookinga kolaki kolaki oli ku mimbi wa ggwanga okuba golooza ogenda kolaki ogende ng'oseka era obeera wanca ku 8 gwe kasonda ku mimbi w'eggwanga ali ku ttendera ly'obwa minisita gavumenti weegambira nti nokwata emmotoka etayitamu masasi olowooza ali ku mutendera gwaki gwe omuddeko omuyaga ovudde eno n'enjagayo nti omumanyiira era kobula kuba kalevu kati akukuba tteka kalonde keegatta kati Allah wakuyambe enkyanga tugamba wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah bwatyo bwateze kwepankira kuba nini yatuwera yajjawo kobula si abajjeewo ate awoze kyovola banze mbiwakanya ebya inna lillahi wa inna ilaihi tobiwakanya yaze mbiwakanya abantu abandi bwe babanywa omwenge n'agenda n'akolaki n'avuga ku express ng'afago gamalika Allah yageze gwoba wegeredde onywedde n'ovuga gubukoto musawo muganda n'omuvuma lw'omulokole yagamba muno ye w'amaanyi nnyo n'agenda ku ssabu ly'omusawo muganda n'asabwa yesu n'akoleza akabiri bamuziika nkeera kati katugamba nti wa inna lillahi katonda gw'olwanira ye tasobola kwerwanirira abasawo abaganda getabalaba kyogamba enti singa yabajjawo dda ye tabalaba mugoloko gwefuule muno ku lwa katonda kankoleza akabiri tessabu lino liggwewo oli musiru katonda wali omulabyeko golwanirira oti okufiira okuteekawo omubiri gwo kati yakuyita nno kati katonda oba aba yayita oyo kyesaba akuyitirawo tugambye endiga ne zikaabaga omuntu waabwe agenze byali luweero eyo byaliwo balabye ekkubo yafa byekisiru ebyo omusumba balabye ekkubo wa prayer palace bali wano kulokota wambu balokole n'abasiraamu ebyekijega mbu akwata ku luhaani agirinnyamu mbu yalaga bwafiirira nnyo yesu mbali ku sayidi yo nnyo ya yesu mbu ayirawo yesu omubiri abasiraamu kye bakola baseeka balinga babiri ne bekubira amasimu ne gamba tetujja kujogebwa bwe tutyo
ne batuula ne badda kakeeka ne bateeka wali essigiri ne bateeka wali essigiri n'enkoko ne bagisiba bulungi emiguwa ne bagissa ku ssigiri ne batandika kusoma irimu yaabwe bagiyita alibadiri ya munnyo nga we bateekako ku munnyo wali ku nkoko we bamansika ku munnyo balabye ekkubo yagwa ku accident n'okugulu ne kubula nga teyali pasita mulamba kati ali gwofiiririra oyo singa akyaliwo niyagala alage lino ayirawo yesu omubiri kati ate abamutta si muhammadi bayaye bakuno ku nsi baseeka be bagamba nti kati alibadiri y'omunnyo yekolawa yafa dda n'olumbe ne balwabya bagala kufiiririra kuyingira bitakwatako yayingira ebitamukwatako katonda wabaga gyalikedala abasaba bagala tabagala abejjirewo gw'obajjawo nga ano n'omuko oba si ekyo aleeta omubaka omulala nga we yabaleetanga edda akomyewo atereza ensi ayo kyesabo ku ssabo ayo kyesabo ku ssabo nga newomukwatako gwofa naye gwe otandika olw'okuba asoma bayibuli mbwosanyise katonda nebyosaba tabiwulira katonda tawulira luganda ayi tukomaawo alaba abantu benyinya mimwa nga ginyinya nnyo bwegiti kasalaba ngaomuntu alemedde kaali ati nagamba yalabika asaba nze oyo alabika ali kunze bintu aleka asaba nze kyova olaba kusaba kwange kwonna nkusaba mu luzungu ate era mu luzungu sisobola kumala ddakiika 5 kubanga sisobola kwogerera luzungu ddakiika 5 oluzungu lwange lwa ddakiika emu 2 ate kati era ayogedde oluzungu olufu osinga ayogedde oluganda oba nfukamira ne musaba mu luzungu ddakiika zange 3 ku 4 zimmala katonda mpulira nnyo Emily Smith yabiŋŋamba yampa amagezi ago nalinga Dubai nga nsaba nangamba niyo tosaba nange esaala yo teyitamu n'omuga nsaba nkuba n'ebisenge nsaba nangamba osaba mu lulimi kikonze mu luganda nangamba wamma yashoka bulijjo lwaki tebabiwulira nangamba tosobola biwulira nangamba mimwa gwenyinya tobola abalokola basaba mu luganda ne bafiirawo n'atuuya n'anjala n'emuluma amaanyi ne gakendeera katonda jasa ateebereza buteebereza nti alabika asaba nze naye nga nekyosaba takimanyi kale nga tuvuddeyo nga tumaliriza Alien Skin yavuddeyo ekiro ekikeeseza leero n'akola post n'agamba nti from today onward NRM officials are not welcome in my home office or any part of my space unless you are a fan. Those who booked me for your political campaigns, you can come and collect your money back. I will no longer be associating with NRM officials in any capacity. Ye yambudde NRM n'ebikolwa byayo byonna. Alien Skin. Buli muntu aba n'aba mu bookinga mu campaign. Abagayi muno ne sente zammwe. N'engeri gy'ayagala alwaningemu kaaliya ye kubanga kati bw'atunulira ennyo nti ayinza okugamba nti NRM si yentuusiza wendi nze neerikodingira musiki wange nze nafubutukayo saakuba campaign okujja saasooka kwekwata ku bannabyabufuzi okutandika okuyimba wabula nze nava mu ghetto yange nentandika okuyimba sayambibwako muntu yenna wemaze okutuuka wendi ngezezaako okukola ebintu ebibasanyusa oluusi ne batasiima kiva mu kusiima kubanga kati ayina engeri gy'abadde nga akendezeza mu bafuutu soja ku social media ndowooza n'alaba nga okusiima kwabali kujja kitono kwa munyoto oba si kyekyo ng'alaba nga music we ayina engeri gy'alinnyiddwamu olwa politics n'asalawo n'agamba nti ye amanyi kubanga teyawadde ensonga yawandiise buwandiisi kiwandiiko nti siddamu okulaba wa NRM akola ki asalimbira ewange nammwe abambuukinga muno ne sente zammwe sijja mu campaign kati yalina ensonga lwaki akikoze eki akikoze era agenda okukola decision eyo ayinza okuba nga alabira ddala nti ndo kijja mumuyamba ayagala avuge music career ye nga terimu politics ate ekizibu essaawa zino kuba ate kati kitali kyangu kubanga olwedde yamwerippamu dda n'amwekoonyako akawaya kati omuvuddeko otya kyekibuuzo era layini eyo gyokutte onaabeera successful kyesisuubira nti kijja kuba kituufu era ndi wano ng'omulaguzi nti Alien Skin ajja kuddamu ayimbira aba NRM ne mu campaign ajja kubaayo osazzaamu ekiwandiiko ki nkisazaamu mu linnya lya Yesu
ndiwo ng'omulaguzi ate yemmenna embeera ebeerawo osobola okuteekawo embeera ekuba ejjinja mu kisaka olabe ki ekivaayo ng'omugezi oba kati agenda yimbira bannuupu ate tasobola kuyimbayo naye by the way yatusayininga ne Democratic Alliance ow'ekitiibwa Mpuuga ekisegeeza kati yavudde ku NRM aconcentratinge bulungi ewampuuga ati yakoogedde era twalimanyi kati aliwo eno naye Wampuuga naye gwe kyolina okumanya jasi yabadde anyumyamukko jasi boss yanyumizaamuko bunyumya ate ali eri sikiini siyalaninga channel ya Facebook ne TikTok emanya ne Twitter yatadde wonna ku Twitter ne ku Facebook agiteekadde ku TikTok ajogere onjoka kasati bituufu oyagala agirecording oba agipostinga ku TikTok kiringa mukwano gwange Sebuufu ali mu America awo babagalidde TikTok kati we bagigaddewo nangamba boyi ebyaddala yo bakoze iki bagitudde nankubira screenshot nga bwe kyabadde kigenda maaso kati wayisewe ebbanga nga Trump azze ne mugamba gwe musajja TikTok omusajja akoze iki bagiguddewo nangamba nedda ssebo mpeerezaayo video nga Trump ayogera nti akoze iki kati Trump wayise byasose kuba biwandiike Trump n'ayogera na TikTok ezzeeko nenywe nangamba kati awo kiwedde naye era wano tebannakola ki tebannatugwa naye kasita Trump ayogedde ekyo kiwedde era wayiseewo ebbanga tono nampeereza message ku TikTok nanga ondabye so Abamerika tubayozaayoza nabo TikTok ate mpulira tino tanaba kugigulawo officially wabula yalinnyemukko ekiseera myezi ng'esatu ku kiragiro kya parliament andi bwe yayingiddewo yakoze executive orders enjawulo in fact nalabye America yavudde ne mugu ekitongole ekyo ekya World Health Organization ayina bye yasayininze awo nga ayingirawo nga bw'omanyi by the way Abamerika kasa agamba tajja bakuba fine bo tubayiza jijjako so tubayozaayoza nnyo Abamerika by the way omukulu yatuuse TikTok bagikomeza kuba bagamba eriko Abamerika oba bannansi obukadde 17 bwe buli ku TikTok lyafuuka ssanyu lya saidi eyo kati gotoyeza kujjako bantu ssanyu kyovola abe Sudaani beekalakaasa jasirwa mugaati omugaati oyongeza otya omugaati ogubadde ku 14 logamba nti kati gwakakaada oyagala tujjako ssanyu essanyu ly'omugaati kulembeza amazi kati ekiro kisobola era bayiza n'okwekalakaasa mu Amerika naye ate kiba kibalabisa tewayiseewo kamangu bagibaddiza ya mu China muteekawo embeera bali we beekalakaasa kiba kibalabisa naye nalabe Elon Musk oba Mudisoma Musk oba Musk nga musanyufu nnyo olwokuba omusajja gy'abaana ne bagamba nti alabika ekimusanyusa anti yennyini Twitter oyo ga yennyini Twitter yadde musanyufu nnyo nga omusajja amalizaawo okutuukawo ne bagamba alabika naye TikTok ayagala gigula kati nga balabika bali mu katemba wano banyigiriza wa TikTok titi kumukangakanga agiweeyo kuba kyali wa Trump oyo Guy Musk nyini Twitter nga baga ayinza okuba kati ne TikTok ayagala kukola kigisenyula but tubayozaayoza Abamerika president omupya finally bamwina so bannayuganda abali eyo tubayozaayoza munnaye mwafunye president omupya bannayuganda abagenda ebweru olw'ebisiyaga ndoza statement mwagiwulidde mukambwe muno mwabagenda nga ebiwandiiko by'ebisiyaga bye bibakulembera nze kale totulabe Uganda mbadde kale nyina musajja munnange gwe twerya naye Museveni n'ateekawo etteeka erikola ki ekkakali erigamba nti nno tekkirizibwa kulya musajja munno kadi byebigere byolaba wano byebigere bino mumpe obubuddamu awo kati mumpe obubuddamu kati Trump yabagambye njagala mukazi na musajja there is only one gender in America kati wabona tuna mu mpapula z'obubuddamu wano banaakola batya nga zirimu nti nno bisiyaga bye byakuleeta wavairwa kulya bisiyaga kyusaamu ku bintu ebirala kati ate n'ebyobufuzi nabyo byakendezeza ku maanyi kati okufuna obutuuze ebweru kigenda kuba kizibu naddala mu Amerika kyovulaba Trump ekyo mwagala bati tubasabira bannayuganda abali eyo empapula zitereere tebakomyawo n'omu kuba kitukosa ate gwe kikosesa bw'okomyawo bannaffe abo sebo kitukosa nnyo ayinza okukomawo ate n'alya mukazi wo ayinza okukomawo nga muwala ate n'alya mukazi wo
nga Saudi Arabia yali agenda okulya mukasai ebyo sibimanya nti kaisoja yali yabyogera naye sibimanyi. oyinza okukomyawo ekisajja ne kidda ku nze ne neerabira mukazi wange wakabalukiya babadde banneesunga ne banvaako nga teepu yajagala oboti niyo oboti engeri gyalina amabina oyo ayinza okumpoomera ndi ku musajja munnange babeereyo sinone tukole programu tugikola babeereyo tebadda babeere mu Amerika yaabwe naffe tubeere mu Uganda. Trump yabagambidde ate omusajja oyo yekyayogera kiba kituufu. Ate mukama America you want only one gender, man and woman. Gwe byogamba mbona akabina kawooma kaliwoomera otya ewali bbi nise neweera nze singa nali musiyazi bandindidde buli esandiridde nanditaddengawo buteesi nentunda nga butunzi ne bandya nange eno ndi ogenda kumpa sente ngamba oba kati biki byagenda osasulira nyuza nokuba sikwagala bulungi ngompadde entono nempama ondya mubeere bulungi nze bandindidde buli bayi